program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Okay, buterevu obutonde fenna kwe tuyimiridde mugana nga atuliriza obalidde abaana bagati no I love Uganda the power of Africa baita All Saints Orthodox charity bwate bane batuyibidde baluga nti nebeddala bane mukumba butonde botabukuuma kirizo bagana Katonda yakola nga nno buli kimu kino okuba kinawe kituula era wozimba mukoli amazzi luli bolwo ne tuli ati na mataba gakututte luli bolwo tuli ati nyumba egudde nga chechi gisudde nga amataba ngekubo eryomugga ekubo lya amazzi walizimbamu tuli bawo nga toga tinno gundi yasuze mazzi olwensonga ati nno ojja kuba munange ozimbye mu kubo lya amazzi. So abamu abasingo bungi ennyo mu kibaita climate change ekikachika y'obudde eyo ebiseera bisingo bungi ekitugambisa nti nno ebimu ku ebyo mwe mugireeta olwensonga nti nno bw'osanga omuti n'otuula mu kisiikirize kyagwo ate gwe ovaawo otema muteme n'ogaako ogwokyemu amanda oba ogutunde oba okolemu embaawo n'otajjukira nti waliwo yagusimba. Kakati kye tuyita sustainable development nti simba ogwo omuti nga gewogesa olunaku lwaleero nawe ebeerako ky'osimba ekinaakozesebwa mu mirembe gy'abo abalijja ng'omaze okuba nti ovaawo. Nolwensonga eyo emivule emisizi emituba gye tutuulamu gyonna si ffe twagisimba kakiri bakityanga ffe tugitemye tulirekawo ng'ate bannaffe balijja bajja kusikira ddungu lyokka. Nolwensonga eyo tubafeeko nkwaniza gonna ffe atuliza aliko Impact FM radio samenja zokuse amakya gonna ku lwaleero ng'ebyaddala lunaku lwa mukaaga okimanyi ng'era kusomeza irumu omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini nga wenkimanyi kino wiikendi kasengerawo mubaamu aga okulya ku nkoko n'enkoko gimala okuba nti olya munnaffe enkoko nga eri enansi twagikazaako eŋŋanda kubanga tuli mu Buganda naye ngaebeera eri mu Busoga kimwe baziyita nsoga abamu baziyita ŋŋanda neobeera ng'oli Aluwa kati enkoko enansi eyo oba oli Akyoli oba oli Mbarara oli Kabaale enkoko enansi eyo muganda wange eyeekuzizza yokka nga erina okuba nti ekula yentuufu ey'okulya. Muve ku buno obukoko bukiyokiyo bwe bookya ne basiiga ebinzaali ne busooka bumyuka n'okasanga kusiga ekisambi kiringa ekya ssekkoko amalusu ne gakuyiika n'ogaa nti nompa ekyo ekifi muganda nga oli mu kulya bulwadde kubanga ziba zikyalimu kye bayita eddagala lyennyini. Tuukako mu bazirunda olyoka okakase nti eby'eddala by'olya oli mu kulya butwa. Ebatuukira bazirunda omubuuze oba obeerewo nga aziwa oba nga azijjanja bujja kukakasa oddeyo olunaku olusooka ate ennaku nnya ddayo ojja kulaba agee nti nno noonya muguzi nga ne bwanoonya obuguzi okakwata kakaaba kiyo ng'akakoko akato era ddala kaba kato lwakuba ne babukuba eddagala ne bugejja. Kati gwalirya liba terinaggwamu etuuka mubiri gwo nekyankanya cells ekiva mu kulya nti walwadde kansa simanyi eddagala libakuba terikyakuwonya oli resistant ku ddagala ekiva muganda nga atuliza nga lukuteeka fuuti 6 wansi eyo mukyalo natukulekayo ng'oli wekka muganda wange. Nolwensonga eyo twebereremu webali nnyo taata maama kasobera ng'ozuukuse naye ng'okimanyi kino ebyaddala olina okuba nti onywa ku mazzi naye nga mafumbe amazzi bwe bulamu ebyaddala kubanga ebituntundu binene nnyo oba bingi nnyo ku mubiri gyaffe mazzi. Nolwensonga eyo tulina okuba nga naffe tuganywa nga tuzzaawo buli kaseera naye onywa mazzi kikaaki. Naggamba bulijjo ova ku chemical water nywa kye bayita mineral water. Mineral water gwe njogerako si ono gwe abeera mu cupa zammwe nedda oyo chemical water yennyini water gwe mulina okuba nti munywa ge mazzi ge weefumbidde ewaka muganda wange ko n'ogafumba ojja kukendeeza ku butwa bwe galimu. Ekirala WHO eneewoninga naye oba nga amazzi ago mugaguze neera siti mulimu particles obusigalamu obwate obulwaza bwagana obuli carcinogenic kitegeeza bukwasa kansa. Akati nno gwe taata maama kasobera ng'ofumba amazzi ewaka wamu yebale nnyo nnyini ddala. Waliwo abamu banga mulwalira ku mirimu kaluga mulimu gwafuna ne gukulwaza onoonyeyo ssente n'obulwadde. Lwaki? Nti bagula amazzi ne bagateeka awo bakyusa bukyusa ebidomola bagula. Kati abamu bulwadde bujja ku mirimu singa ogenda n'amazzi ku mulimu gwo the better baluga nti oba okozesa amazzi ag'eccupa eyo gakendeeze nnyo olyoka obeeremu naye ng'oli mulamu bulungi nnyo nnyini ddala. Kale webali nnyo kasobera ng'ozuukuse ng'ate olima ne greens ewaka munaffe ng'obeera ku greens toli ate greens bafuuyira ziri kubanga eddagala eyo fu nnyo nga bw'okiwulira. Fuuki tuga nti n'eddagala ya butwa kubanga butta buwuka nawe olina obuwuka obw'omulembe obulungi ennyo mubiri gwo nawe bwine bujja kutta nga butta obuwuka obwo. Nolwensonga eyo igwe wenna akozesa nga olima enva endiirwa naye ng'okozesa ebigimusa okozesa eddagala liweekoledde webale nnyo ebali eddala oli katuufu era oli ku bulamu. Tuli fenna
eno program eddwa nga ekiri emabega amawulire behind the news nga bulijjo omulangira Kalemege gange tubataze program nate mu studios nina omusawo yatudde dda Dr. Galiwango Henry ono lecturer okuva e Makerere University nga abasomesa obulimi sebusazo okulabako nate buuza kubatuuliriza abali Impact FM radio Lwasa Mayinja. Sebo webale kunkyaza nate Sebo abatuuliza mukama waffe bazibwe naku zibadde nga 21 kuba wenava wano napano lero saa sirumu lero lumu twali wano banga 10 naye mukama yatuyambye tuli bulungi tutambudde eggwanga tutambudde ebitundu n'ebitundu tuddanga tuli balamu nga tetuli mu bulere naye nga tuli mu ddembe. Yes, kikulu nnyo ekyo. Abazungu bagamba we are in peace and not in pieces. Pieces si bwe bulere. Bwe bulere. Oyogedde ku kyebijimusa. Nina mukwano gwange omu kyala muyita Diana. Yes. Yagenda n'abeerako mu musomo waliwo abakole balina muno project basomesa ku organic agriculture. Yeah. Yangamba the 3 days namazeeyo nalokose ziyamazeewa mu kusoma ebikwata ku kulimisa obutonde yangambye yalokose yali takimanyi nti eddagala geyeena nga takimanyi nti no muliro gwennyini kwetabwesi mukyala yasoma bya bulimi mu bulamu bw'ettaka. She's a soil scientist. Yes. I think that's how you can best translate it. Mukugu mu bulamu bw'ettaka. Naye yangambye nti nali simanyi nti byetulya bino ebifuuyirire geyeena yennyini. I am really happy nti she took that stage. You know? Wiiki ebaddemu ebintu bingi naddala wiiki eno waliwo ebintu byempulidde ebinsanyusizza naye ng'ate biri fane. Waliwo essomero awo emukono waliwuliddeko ndowooza nga liri mawulire liriwa eryago by'abaana nti mwe muli basiru temugenda ku lugero talingira wano. Baŋŋamba nti amasomero gabikola yadda mu nkukutu kituufu gabikola ate n'abamu bakulijja singa tomanyi na kumanya ne kutuwa mu biseera by'ekibuuzo ne bakutambuza olugendo kilomita 2-3 otuulireeyo olwokuba mbu baga nti oba musiru. Kale tobeera musiru obeera munafunafu. Tibakigamba direct naye kiba kitegeeza tosaanidde kutuula nabo kyokka nga omusomesa omuzadde osomera ssente z'omwana asomere ku ssomero ate ne bakutuwa omwana asomere ku ssomero C abatuyo ebibuuzo. Ate nga nno kijju kimanye nti bw'obeera ng'obadde ku Kalema Memorial School nga bw'obadde osomera ne bakutwala ku Galiwango College gy'oba otuulira ebibuuzo akapapula aka senior 4 kalibeerako Galiwango College so si Kalema Memorial. So balinga bagamba nti tetukyalina makulu kati gatwala abaana ku masomero ge twagala. Nikirala kati omwana ddala oba oyawulira ky'omwana kubanga n'okutambuza obutambuzi omwana ku makya okwagala okukola ebibuuzo kimusumbuwa. Kubanga nange nzijukira byatandika ddala nange mu P7 tulina abaana abataatuulira ku senta yaffe n'otwala ewalala ne ku siiti yaffe nakiraba yabafunira F zaabwe. Sakira essomero lifuna erinnya lyeyongera mu mawulire nagali afunye first grade zokka ne mwebuuza lwaki kumba abaana abajjawo ba second grade babatutte ne third grade. Era obusomero obumu kye bukola buba ne annex tulina extension kaffe tulina ettabi lyaffe mugende mutuulireeyo. Kati wano bo mukwogera bagamba nti somero gundi lyakozebwa iti kalika annex tebakwogerako basigaza abaana 50 nonna ne bakola first grade. New Vision netulaga nti best performing school is Kalema Memorial yafunye 100% first grades. Eyo si yenguzi yennyini tebanguzeeyo na buli yake nabula bbayi. Naye ate system yaffe yakyukamu konti kati tetukyatunuulira nnyo first grade zimeka z'ofunye era ndowooza this will be a model year okulaba system eyo ekola etya new curriculum kubanga olaba
kino kibadde ku university nti baki bayita credit transfer okubanga nakyo si kyangu nti bwabeera ng'oli Makerere ne bakunyiiza n'onyiiga osobola okugenda ekyambogo nobagaa makisi zange muzisindike mu sisitimu y'ekyambogo zisangeyo ne wano kyazze kisoboka kiri kiti ekyo nti omwana bw'abeera nga tugeze abadde asomera mu ssomero lino oba omuzadde n'afuna transfer nagaa bannange nze ndi mukozi wa gavumenti banzigye kweni ngenda Kabaale so you identify a school e Kabaale ne basindika makisi zo mu system wakati makisi ziri ku internet bazisindika n'ogenda e Kabaale n'ozisanga kuba ebisomero bye bimu silabasi yeeyo naye bakwana budde amasomero galina obuzibu ne silabasi empya kuba ya bbeeyi baga nti okwadjustinga era kyobula bagamu gabadde gakyebirira nga asomesa biri ebikadde naye ng'ate weewunya ebibuuzo bagenda okubuuza tebagenda kubuuza sisitimu nkadde bagenda kubuuza sisitimu mpya oba kale enkola mpya kati gwe omwana okyamulemezaayo eri mabega olw'okuba bye bikwangwira si bya bbeeyi ate agende mu bibuuzo atunule mpwangali ngembw esudde ekyuma omanyi byebintu ebyo tutunulira ebisa ebisinga obungi nti n'abaana baffe ekyokulabirako babadde basoma nga omwana ayingira mu kiraasi ne bamusomesa ekyokwembeerako agriculture naye nga bamugamba nti this is a hole nga gamba twamanyire okutuula mu kiraasi emyaka 23 otudde butuzi mu kiraasi naga nti eno nkumbi togirabangako tokola kibagikuba ku lubaawo tamanyi nagikuba tamanyi na bwefaanana bagikuba ku lubaawo wali wagiku n'agikuba mu kitabo kye naye no kalikiramu empya baga nti woga nti this is eno nkumbi erina okubeerawo ng'omwana omwana ayambala gambuutusi n'agenda mu nnimiro n'alima ne mulunda enkoko n'akuula omuddo mu bitooke n'akuula omuddo mu cabbage practicality ng'abikwatirako ddala to me I think that is very good okusoma okw'omubuliwo so si okusoma okwokugereesa era ndowooza ebimu ku byatusumbuwanga kuba natuuka kola senior 4 exams nga ne butesitube mbutya obwa biology nga jukira mwangamu okufumbafumba obwo obuntu kalakala ne bukyuka nga toli sure kubanga tetwabirabanga actually twakola practicals first practicals go senior 4 nga tugenda mu mocks ngebulayo wiiki emu tugende mu mocks gye twasomera eyo naye mukama yatuyimusa naye kulikayo ekalamojja navuddeyo nabaddeko n'omulimisa bamuyita omulimisa omukulu babayita ba district production officer jukira mu district mubeera mu department about department of production yebeera ekola ki department eyo yebeeramu ebyobulimi n'obulungi kati nabaddeko otuke twali tutambula mu byalo eyo ne mbuuza omusajja ne mugamba waayi mwene wammwe mukkiriza abantu ofuuyira omuddo n'anyiiga n'aŋŋamba these are the things we are fighting kati laba actually eyagulima eyafuuyira omuddo mwali mu kisenyi now you can imagine gano bonna amazzi kati agali wano bagafuuyiddemu wherever it is going it is causing poison. These are things we are telling these people. Yes. This guy should even be stopped. Nungo mkoto sola I'm stopping. Only nimiro ye. Yeah, nimiro ye. Ne ndako. Of course webango ine nimiro yo. Tugenda kwa kibigenda kunkusanza ate neibawo. Tukirizibwa. Kubanga jukira ettaka lino oba ennimiro likwatagana somehow. Yes. Amazzi gano agakola ki weewaawo kale tufuba nnyo kulanga tetukkiriza mazzi kye bayita soil erosion amazzi okubanga gava mu nnimiro ne gakulugusa ettaka ne lijja ewange tekiba kirungi kubanga ettaka eryo lijja n'obulwadde obuli mu nnimiro yo if not bwenga gwe gye livudde obugimu bwe bugenda njagala kuwa example obukiira wali ekisolo Kabaale tulinawo ennimiro enjimu ennyo kwajjukira waliwo bagita Mount Muhabura oba lujuliddeko yes lusozi lwali lwakedda ne kati yali active volcano ettaka lyawo gimu nnyo era bw'otuukawo lyanjawulo ku mataka gonna gemmanyi naye enkuba bw'etonnya bweti ettaka likkirira Rwanda bebafunamu so kati
byobeera olimye biba bijja kunkosa ojja kukola loosinga gwe ettaka lyo nga livuddewo tebula tusomesa abantu ne banemukole embibiro nga temukkiriza ttaka lyammwe kukuluka kuvaawo kugenda wa mulala ensalosalo ezo terasezo kati oba mubike ettaka lyammwe nti enkuba bw'eneetonnya amazzi tengajja kutambula gajja kukka busi mu ttaka I think tukyali bubi nnyo ku semazinga Africa amu ne mu Uganda okola kiyita water harvesting nti wano enkuba weetonnya ne wayitawo wiiki emu nsana egwaka nnyo ng'oyita yalembeka ku mazzi n'akamu n'akeddagala ate nga tufubya nnyo okusomesa abantu okusima ebinnya kale kambiyita ebidibu tekinologiya eyo si muzibu nnyo ofuna ekiveera ebiveera gye biriwa nebugula ettundubaali n'osima ekinnya amazzi gano agatambula mu nkuba mukoko oyo n'atuula mu kinnya ekyo abantu bakaaba nti amazzi tewaliwo mazzi mu ttaka gavumenti ola bw'otambula mu disitulikiti eziri outside Buganda gavumenti yasima bayita bivale dams ebintu ebyo bikwatamu amazzi naye era osanga abantu nga obwongo bunafu nti era agenda kulinda enkuba lweritonnya so nga ate amazzi gamuli wali kumpi ennimiro kyetuyita intensive farming nti tewetaaga kuba na nnimiro nnene nnyo beera n'ennimiro gy'osobodde naye ng'osobola ogifukirira olaba omusajja oyo w'ekikoofiira yayogeranga edda nga tukyali bato wano ekamodo manyi omusajja kale ebimala byogera yadda ku 4 acre modo naye kafeero yatugamba nti n'akasange kakolema okumanyi okukamala ebyoya galajjo wekaniikirira tubuze neŋŋanga kati wano eka modo ekulemye ate ogende ku 4 acre modo sooka n'ekintu ky'osobola anyway nze yendaba yange ey'ebintu okulima kuno kibayita extensive farming kwetagisamu nnyo okuteekamu nnyo ate ngusi tetuyina kuba yiika nnyezi nyina ekirala otunuulira mu Uganda actually Africa batubalanga ba smallholder farmers mu Uganda ba smallholder farmers oba abalimira watono basinga obungi kidda kyonka olima yakulya nti omuntu ekinene nnyo agenda kuba na yiika 2 kale okale gye bayita hectare yiika 2 kitundu ate kati omuntu ali ku 4 acre modo talina ttaka eryo naye tukolere awatona wetusobola okulabirira ennimiro ezo ezitusaaliza ezo nosanga omuntu nga bayina biriŋŋanyawe oba nga ayina kabeji we abeera amusobola tasobola kugenda ku kintu kyatasobola omanyi nabadde ndi mu kulaba agamu ku mawulire abantu batambula okuva mitundu gye bagenda okuba nti bafa ewaabwe nga bajja okulamaga ennamugongo kakati webatuuse ennamugongo minisitule yayisa etteeka nti egenda kebera abantu abatunda ebyokulya era yatera okuba nkebakebera abalwadde bajjemu baleme kulwaza bagenyi akati ekyaza okunkwatako kwe kuba nti waliwo abadde bakutte bumukalakaasa ennamugongo wennyini wali nga bali mu kwogera nga bagamba abakazi n'abasajja bafumba bannange tubasaba olunaku leero temufumbira mu buveera abantu abajja babitiibwa nnyo temubatta temubalwaza temufumbira mu buveera temufumbisa obuveera ye message yabadde yita ennamugongo ekitegeeza nti nno kino bannansi bannafale bakikola era bakyakikolera ddala abantu bakyali emmere y'omu buveera ng'ate n'abakwatibwako betugamba nti mu butale wawo gwe bayita sentala omuntu oyo awooza let me use that word nga ne basentala ba minisitule y'ebyobulamu bakimanyi nti abantu bafumba ki mu buveera n'obulwadde bwonna obulimu ati nakugamba nti waliwo omusajja ono ayambala akakoofiira ow'emagere ekibayita okwebeereramu yaleeta eŋŋombe ebyokwebeereramu nedinako wali kintu kimu sometimes ekinumya omutwe eŋŋanzi nenyimirira nentunuya abantu nga oli ayimiridde ku kkubo kuba waliwo abakazi batumba emmere ku makubo kawungeezi awo omusajja naye n'atuula oba omusajja bamuwa fomu n'atuula omukazi n'abikkula akatogo nga akabisseeko nakakutiya n'akaveera n'akaveera kennyini nga kalokatokota n'asse n'emmere n'akuwa n'anakoku n'oli n'alya nga awomerwa nga wali awo atuna bw'ati
kati njagala okuwa example eh tubeera mu community eyo gye tugenda ne tugamba nti bane twefumbire ku mmere yaffe ey'e Buganda nga mugenze n'abaana naye olw'okuba bakulidde mu environment ennyonoonefu nti niwabeera ng'ali mu kyalo ajja kugamba tukozese akaveera naba ali mu kyalo tukozese akaveera kyokka nga ly'endagala simply because akulidde mu environment ey'obuveera okay era nze abaana bagamba naye musajja gwe oli so traditional oliroko bagamba you guys yes olulagala kale genda kwalina olusuku shillings 2 bulagala tulugule nja kuwa sente naye nga yalaba ekyangu funa muwogo omusalisa lwafuna amatoke gateeke mu kaveera bikkako emmere ejja mangu anti kalujje twogere ku buzibu obwo nabwo kwokyali Impact FM Radio Samayinja ekiyemega amawulire program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike okay butereevu munafa tuza kyali fenna oli Impact FM Radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega w'amawulire behind the news ndiye Dr. Galwango Henry tuli mu kuba twogera ku nsonga ez'ebyobulamu ebyendya byonna bwe bityo okay Sango Arthur agambye they stopped cooking using buveera they use bukutiya yayisiza mukalakasa nga ayita nga okay ndabaganya okufumbira mu budeeya kufumbira mu budeeya okay kale webali nnyo bali eddala Salongo Arthur ekugamba obudeeya bwafuuka kati obudeeya tebente nti akaveera kaba akadeeya kaba nawo kaveera yes kati lwaki abantu baffe ati babeera ku level yegamba nti baganya okufunya mu kaveera ate kati ofumbira mu kadeeya emmere aginyiga bulungi mutejja kudduka kuva mu ndagala ng'aginyiga n'owulira kati embeera bwe naye ng'agenda kuba ng'abatta na kubalwaza kubanga bw'otunuulira engeri gye bakolamu akadeeya yemu ne gye bakolamu akaveera yenna abeera plastic polyethylene oba kyobulaba polythene yes kati akadeeya kaba n'omubiri munene naye bubeera buwuzi nga babusazeesaze kati ekyuma nekigenda nga kibulanda naye nga yenna abeera plastic olya bulwadde ne bannayuganda bannaye oba bawulira simanyi nakumanya bawulira naye waliwo ekituyisaawo amangu kuba kati obalabalamu endagala wano mu Kampala zigenda zikendeera kawuke mu Wakiso gyeziri nejjukira nti n'abantu abaatemanga endagala oba abaatundanga endagala tezikyajja nnyo era newabeera ng'ogenze mu butale kati ng'ewaffe eyeruweeru twalabanga edda abantu abaatemanga endagala mu nsuku nejjukira endagala ezo baazitemanga ku kayinja omumanyi kayinja ekiwuka kyamulya ate ebitooke bino ebyaddala kuba kati waffe ebitooke ebiganda abaganda nabo bakimanyi tebaagala nnyo kubifumbisa lwaki I don't know oba emmere tewooma balimba nze nkubuulira balimba era endagala baazisalanga ku kayinja kale ne ku ndiizi kuba kati waliwo ekigamba emmere nnyingi emmere nnyingi kayinja olaga lwayo luba lutono n'endiizi luba lutonotono yes naye mbu mukuwoomesa gwe towuliranga abantu bagamba nti emmere ey'enku ewooma okusinga emmere ey'amanda oba ey'amasannyalaze tokiwulirangako kyoba kyogera nkiwulira kati kyekimu naye kati n'endagala z'okubitooke nayo zibuze naye tezikyaliwo anti kati n'ebitooke nabyo bakugamba nti byakendeera omuntu yalinanga ensuku ennyingi olwaleero bwasigala butooketooke kyokka okulya nga kukyeyongera ku okulya kwa buli lunaku okulya kukyeyongera ate okulya kulikoma mpozi ng'ensi bamaze okugizingako ng'okubikulayo tugamba nti ensi baligizingako ng'omukeeka Amagideon kale tuba tujja twogera ku kibayita okufuuyira neddagala abantu lye bakozesa ery'obulabe ennyo omanyi programu njagikola I think next week sagala kuteeka mugondi walabye era kugamba ani yakunyumiza katambi akabagize waliwo dokita amwita Dr. Mahone we Kenya actually gynecologist yabadde wano nga bazze okuba President Museveni ababaka ba palamenti
abatuula ku bukiiko bwa health health parliamentary commission obwenjawulo nga bazze bakubuulya President Museveni kuki ekikwata ku WHO byetalina kuba nti akola ki abuusa amaaso ne bamuli obuzibu obw'okugema naye tujja byogerako luli nga toliiwo naye ekibadde kinjiza ennyo kikino nti nno abantu bakola eddagala lino balikola ne balituwaffe bannayuganda banansi ezikyakula netulikozesa yes netulikozesa ekivaamu netufuna obulwadde obwenjawulo waliwo sitole emu yabadde sitole emu yafulumye enaku nga 24 guno omwezi gwennyini agamba nti nationwide spice recall update as FDA issues concern level nti ekitongole kye ekivunanyizibwa ekya Food and Drug Administration kyayise waliwo bannaffe bakola abalima bino ebinzaali n'abakola ebinzaali kali kyayisiyo ebika by'ebinzaali ku butale naga nti nno bulina obutwa obw'eddagala erifuuyira spices mulimu ebinzaali mulimu bageza obikebera nga biriko expired date ya 2025 endala 2026 katale kwebiri ebinzaali ntibagenda okuba nti balya ne baabise noga no Mubikomyewo wabo babigula bizzeeyo bakulize ssente zo kuba birimu obutwa bagamba nti ababirima bafuuyiza eddagala bwe tuli awo wennyini kyo twogerako kyennyini mu Eastern region eri nga balima nga bafuuyira oli naafuuyira kati eddagala libafuuyiza ekibala A ne bakyusa ne bagenda ku kibala B lwokuba kijja kukuuma kibeerawo wekityo tulaga wange ensi ojjukira waliwo oba yali 2000 oba 18 European Union negaana kamulali gwe balimaneyo kamulali oke kiri yes kamulali kiri kamulali yes kamulali ate green paper ate ne red paper era gwe ne kiri kati abamugize waliwo ab'omusse ab'omukole gamba bikyuka ya bukiri obwo okusinga abayindi babulya nnyo obwo buyita mu bundiza buba busonsomola bamugoba ku lwaki yaliko eddagala eryo nga lisuse mu kutabula eddagala ba mu bulimi waliwo kye bayita threshold nga bakugamba nti at least senga liba nga terisukka wano tujja kubakkiriza oba n'ogamba nti nkola nti nyingiza abaana ku ssomero kyetwandiise nga cut off point kati nga amasomero gano ag'omu Kampala gano traditional ndife tukoma ku 4 sini abantu tukoma ku 4 sini abaana abalenzi that is abawala 5 kati gwe bojja n'omukaaga ne mubeera nga gwe oli mutabani wa gundi tebajja kuwa kati nekyo bwe kiri kyebayita threshold nti senga eddagala liba nga terisusse wano kale tujja kuzibiriza tubakkirize mu liyingize bwe liba nga lisukkawo temusobola kati kyekyo ekibeerawo kubajjukira nti ekyewuunyisa ate bye bakola eddagala eryo ne balisindika eno naye ate bwe tugamba katubaguze ebintu ebyo tebaagala kale obukoseze zibeera ntalo bakufutiza something like that okulaba nti omulala talina kula kuba kati njagala kuwa example program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike n'emmotoka eza petrol olwa climate change kyukakyuka y'obudde ensonga eri nti abantu abapushinga agenda ey'emmotoka ez'amasannyalaze tebalina petroli mu ttaka lyabwe kati bo kye bagamba nti petroli agenda kutta ensi obutonde katuyingizeewo emmotoka ez'amasannyalaze simply because bali bafuna ssente nnyingi mu mafuta gaabwe ate nabo bagakozesaako ne bakulaakulana
kati bagala bano bakulakulana nabo kati okubajja mu game kyusa motoka vuga agenda ndi Birimu 2040 tetwagala motoka ya petroli masanyalaze in other words oli omujje mu katale mu market yes akati mu Africa wetubanga ekitukwatiridde bulimi kati oli agamba bano nkoze nti okubalemezaayo kubanga tisikali tugenze tulabuka nti tulekeraawo okutunda ebintu ebitali bigatteko mutindo nti naffe twekolere kiba nti kati kutunda kasooli mukalu nedda tunda ng'otunze buwunga kuba kasooli olwaleero katugeze empeke ya kasooli kilo eri mu shilingi nga 5 ku lusango akawunga ka 2 so siringi singalo ku 3 gabeera magoba kati akugamba nti nedda abantu abo tukoze magezi ki tukole eddagala tulisindike balime tubigaane basigaleyo mu bwavu oluusi bife n'okufa baffe ate kati basigaleyo mu bwavu babyeriire ate bafe fe tukole emmere yaffe gye tunaabawa it's a long story. Yes, it's a long story. Naye nga kyemmanyi abantu baddeyo mu kulima ennima eyo gye tubagamba bannange ey'obutonde bw'obeera ku marediyo bw'obeera ku mawulire okosi teri akola factory ye ng'akoze eddagala nga tayagala afune sente actually ne zino entalo zitula zino zetwogerako zino eza bulijjo nti Bill Gates akoze bino it is basically domination baagala buyinza nti gwe kola ensigo ezibala ennyo zibasindikire bagambe nti zino zibala nnyo naye nga obajjeeko obuyinza ku mmere abazungu bakiyita food sovereignty patent yaabwe akola ekintu n'akiwandiisa n'okiwandiisa kikye ate ng'etteeka liri nti bw'oli kintu kyange kyenkoze onaawe ofuuka wange bakulinako obuyinza. Nze nkubuulira bino byonna bye tugamba nti GMO domination olwaleero tokyasobola genda mu katale tokyasobola kusimba kasooli gwakungudde totugenda mu zoni yakubiri kasooli gwe bagenda okunga tosobola kuddamu n'omusimba kitalo kubanga kyebayita viga takyalina amaanyi ngali gaba gakendedde ensigo gye wasimba gye wagigula buguzi mu katale kati era olina okudda mu katale ogigule olina okuddayo tolina kuterekako nsigo gye twalekeranga edda tosobola negye twasanga ku mukka waggulu ku kibanyi tokyasobola waffe yo maama yazitereka kubanga wetulaga nti olina okubeera omuddu w'omuntu nga buli kimu okola ki ogula kigule yakusalirawo. That is how their businesses will survive. Businesses kati njagala kuwa ekyokulabirako. Professor Gwanga yakola Covidex n'akuba Covid. Vaccine n'agikuba. Golooza ekyo abakola Moderna biki bakyagala. Lwe yaŋŋamba nti balumba factory ne basooka batikka buli kimu ne kakasa nti ddala yali akoze ne balitwala. Example yono omusajja ne Kasubi Senfuka. Senfuka omanyi? Mumanyi ssebo. Mumanyi wa kansa. So buli wobeeranga osobola okubypassinga ekintu kyoli kye yakola nga ye yakikolanga business gonogamba nti ogenda gibypassinga tosobola kuyitawo. Akulabanga mulabe. Obeera mulabe. So naffe kyekitubonyabunye eddagala lino si ddungi naye ng'ate balisindika tulikozese. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, munafa atuiza Sharifu fenna oli Impact FM radio Luwasa Mayinja ebyaddala abalimi kasobera ng'oli eyo oli mulimi omwekati abalimi bakasooli mwe mulya balugana nti kali mulima simaya Dicket 777 janyirira bitya kilo ya mitwalo 2 ekimenti no mulima butwa GMO yali kali modified ya mulima je mulisa abantu mugenda kulwala bannaye kansa ebyaddala tukakabiyeko je muli eyo ku noti 7 noti 5 9 8 9 8 oba noti 7 mukaga noti
mukaga 7 noti 2 tuze gye muli eyo weyango nakyawo kwanti otubuulira ke kaseera munango berenga nawe oyogerako gye tuli mu kaseera kano kennyini. Okay, munaffe ogamba otya ssebo oba nnyabo aliko Impact FM? Yala we bali kuliza ssebo wezinga li wansi Bwana Rogers ngenda kujjako ngenda kuddamu ojja kuddamu okube kamala okukyusaamu katono nnyo eddoboozi eri wansi simanyi lwaki eddoboozi eri wansi okay ntizimu kano katono nnyo tuyenga tutandika tuyenga tugenda mu maaso liri wansi okay ekyuma oba olina okirestartingamu katono nnyo wano obulenga tusooka batulirira bulungi nnyo batulenga asooka bawulira ekigenda mu maaso wano nawali. Okay, yeah. Ndije Dr. Galiwango mu studios twogera ku nsonga ezo wammanga munaffe ensinga bwinga bwetambula ebyaddala namwe mugiraba nenga kati baga nti nno tuli bangi nnyo buli lunaku tulya yo omuntu alina okuba nti yalya n'ekikyo yakyoleka mu kamwako ekyo nawe wookiriira kale essimu kanti kasomere ziteredde kati akaseera kano kennyini ndoza Bwana Rogers yabadde akubye essimu wali Impact FM. Bana mulangira. Yesebo mbawuya bulungi. Kwa musiza. Nange bwenjo sebo. Nano musawo mukwano gwa femula musiza. We wow. Mukwano gwa kutesa kwa mukama gigenda. Nsaso kuwulira. Kakati. Nasaba wabiwe kikolebwa. Ekintu ekyo mbeke ngeri ya someone presiding apostle. Mukitwali kuleze eddako. Banna Uganda bakyalimu empeke ewuliriza. Mukimanyi bulungi nti abasajja bano banaamala okola totokontrol nga tetutalina buyinza kukwata ssente nga buli kamere konna ketwagala okugula tugula waabwe ensigo ebyaffe ne bifa nga bwe batujinga waze ebyaffe tufuuyira bifuuyirire nti bajja kuba balina obuyinza okutukozesa kyonna kye baagala yadde ebisiyaga bye twekyanga nti twagaana kyoganda bakiwulirize kubanga abantu bafe obwongo bwabwe abalala oyinza okugamba oba kiki kyova okumugamba osanga ate kyakola naye nga bakyalimu abatonotono tusobola okukola enjawulo naye ekyo mbadde nsaba musala ekintu kino mukitwali kuleza eddako kinyikire nnyo mu bantu byetwekyanga nti tekisobola okukola bwe banaamala okutujjako emmere kuba buli kyebaleeta ekyabwe ebyaffe bifa nti bayinza okututisa enjala ng'ebiyenje oba ng'ensanafu oba bwe bakola total control tekyasobola okukwata ssenteonna Uganda naawe atukulembera onooba okyasobola kugaana ki fuddeko we bali kuliza sebo munasembe wanisanga yesebo nyanjye byonna byetuweereza we wow byonna kale ekibiina kyange kiri nti minisita mu gavumenti yaffe ya Uganda ayekitiibwa kugalikibamirana aleeteteeka okufuuyira ente naye ng'eddagala etukimanyi bulungi sise tulikola wano yes yabula abalumbe ente ogenda kuzifuuwa mu ng'ombe okay simakumbi wanisanga nyanjye misi we bali nnyo bali eddala wana makumbi Impact FM ojaza mukyera akomyewo esebo oba bagamba tufuuyiza butwa tetufuuyiza ddagala esebo kakati mwe Dr. Galiwango kyagala okutereeza nti tufuuyiza butwa tetufuuyiza ddagala kati bo bali batugamba nti ddagala naye nga ddagala liwonya ki ate ng'era olireeta kutulwala so nze ngamba tuddeyo kati kulangira omumanye ebyange nomba enkoko z'enyankole ibakatunkumawo imana kati otofuuyira mubandiirwa
omuntu olifuuze embeerezendirwa ng'okimanyi tugenda zirya waggulu nobakifuuza ate obutwa so tuterezeemu abaife tudde tubeera bafiirika ebyaddala tuyanze kalisebo bwa Dr. Galwanga dakiika emu tubale nga tusibula bannaffe tweyanziza nnyo contribution zaabwe mwami Makumbi sajjo namugamba njagala musisinkana nkubiraako 0704496100 amwami nayogedde ku Minister Bright Ramirama ndekayo twalyogerako balaka basiriseemuko kati balaka baawulira betwayogera basiriseemu nga noli yalonchinga baga kulonchinga okufuuyira tebasirise babikola mu nkukutu mpola mpola ono mulala yogedde ku agambe jjajja Yunia Nalumansi kyendishuwa nti okimanyi nti nno buli muddo gwonna gwonna oguli ku nsi osobola okukozesa ekintu kyoyagala sibula tugere tunaabasomesa oluddako mwebale kuwuliriza bannaffe mukuume obutonde mulye butonde mubeere butonde kikulu nnyo ekyo mukama abakuume kale lya ku butula munnaffe nnyo ku kigaji lya ku bintu ebikaawa okeneze ku butwa obulimu tubasiibudde embeere bulungi era mweraba